bw'oba oli eyo ng'okimanyi tosobola kuyimya bbaawo nti gwe woba n'omusajja mu kikolwa ky'omukwano tosobola kubeera ng'omuyimya mukwano gwange omulungi njagala otegeere bino nti abasajja bangi babeera nammwe mu mukwano naye nga tebasobola kusituka ng'omusajja owooza talina maanyi ga kisajja nga ne waaba asituse ebiseera ebisinga omusajja ono yeesanga ng'agudde. Omusajja oyo asobola okugendako ebbali bw'aba agenzeeyo naye yeesanga ng'ate ebbali afunctioninga naye ng'ate wabeera naawe oba wabeera ewaka tasobola kubeera ng'asobola okuzina ebbanga eriwerako nga n'okusituka obusitusi kimutwalira obudde. Ye muntu gw'oweeweta nga tarespondinga, ye muntu asobola otunula ku mubiri gwo n'atasituka, ye muntu nga ne muba mwegatta ayanguwa okumala. Oluusi ebizibu biva kuffe abakyala. Musonyiwa oluusi ebizibu biva kuffe abakyala wabula ne tunenya nnyo abasajja. Omwami wange senga talina maanyi ga kisajja, senga omusajja owange alwawo okuyima, senga omusajja wange ne bw'ayima agwa mangu, wali weekebeddeko oba wali weebuuzizzaako lwaki omusajja ono ali mu mbeera eno? Yes, nzikiriziganya naawe era sikuwakanya. Abakyala bangi babeera mu nsonga z'okwegatta n'abasajja baabwe. N'abeera ng'omusajja yaliko obuzibu kubanga abasajja balina ebizibu bingi, stress, anxiety, okweraliikirira okuyitiridde, okubeera nga weemazisa, bingi ebibaleetera okuba mu mbeera y'okuba nga tagwa, manya ayanguwa okugwa. Bati ekintu ky'okuyima omuntu mpoziko nga wadamaginga obusuwa naye akasolo ko tekagaana. Omukira guyima waakiri ne gugwa naye nga gusituse ne gukangamukkaawo ne gumala ne guddayo. Naye omusajja n'omuweeweeta, omusajja n'omwemolerako n'omukolerako obungodira n'agaana okuyima, gw'olowooza ki ekiba kikuliko? Ng'ate bw'agenda ebweru ayima. Waliwo abasajja abalina abakyala 2-3 ng'akugamba nze singa wembeera ew'omukyala wange ow'ewaka ebintu tebitambula, naye bwe ngenda kwewa busaidi chiiki wange oba obukazi bw'ebbali ebintu bitambula. Oluusi ne mbagamba nti just you're very excited kubanga ono ba wamumanyira. Tokkirizanga mwami wo kumanyiiza maaso ge mubiri gwo. Sigambye nti weekweke, sigambye nti weekomome, sigambye nti weekukume, bati tokkiriza musajja wo kubeera ng'omubiri gwo yagumanyiira nga tewali kipya kyagulabamu, nga ne bwakutunuulira tewali kikyukako, nga just amanyi nti no nti nawe maazi miridde nze mukazi wange nsobola okugamba oyo bw'atyo bw'ali, enviiri asiba Kiswahili from Monday to Monday. Mujja kuŋŋamba senga omwami wange tampa ssente kyova olaba ntuuka okusiiwuuka. Mukwano gwange obulungi bwo oba gwe okwefaako tekiva ku ssente z'oyina. Osobola osanga omwana ng'abeera mu kyalo naye ng'olumala okukulima ng'ayambala n'anyuma n'asanirira oluviiri lwe nga tosobola mukompayalinga ku gwe asiba ebiswahili ku mutwe ne bimalako emyezi 3, emyezi 2. Osobola okubeera ng'olina akaviiriko nga bakasala ng'olumala okukola emirimu gyo ng'onaaba ng'osigamu akazigo ng'osanirira akagundiko akakaatiko bannange ng'onyirira ng'olabika bulungi. Mwefeeko naye gwe n'obeera nga buno obukazi obutanaaba maaso, n'obeera n'obujonjo mu maaso okuva ku makya paka ssaawa 6, olina n'ekikoofiira bino byentera okwambala ku live zange, n'obeera n'ekikoofiira ku mutwe ne kisiibako ne kibeerako omusajja yakulese mu kikoofiira n'akoma ng'oli mu kikoofiira ekikwasa ennaku oba ogenda out n'okyusa. Kati omusajja agenda kwegombako ki? Tubeere bankanya. Bw'abanga ye wuwo nga gwe ye bw'atyo bwe yeeyisa oba ogenda mwegombako ki? Tewali. Abasajja beegomba, bw'akwegomba n'ayima. Abasajja omuyimo bagujja nnyo kubeera ng'alabako, si kubeera ng'alobooza. Tolobooza nti agenda kubeerawo ng'alobooza emmanaye bwe yakula bw'alyoka ayime. Ebyo si byagenda okubeeramu. Bw'anaalaba wali eri ng'oyambadde akantu kakutte omubiri, ebyo bigenda omuletera okwagala okwegatta naawe oba bigenda omuletera okubeera ng'anyumirwa okwezina naawe. Ekyo ng'okitadde ebbali mutuuka mu buliri n'obeera nga omuntu eyafa mu nsonyiwa okukozesa ekigambo ekyo, naye n'obeera ng'omugogo nga teweekyusa nga tewaliko okola, bw'omaliriza mbikka. Omusajja n'atuuka n'awulira nga bimutamye, n'awulira nga takyayagala yadde kuzina, naye alina okuzina kubanga tayagala ateekewo mbeera nti ayenda, tayagala just atuusa mukolo naye nga tebiriimu ssanyu. Ani yabagamba nti okwezina mu kisenge tutuusa mukolo? Dia, okwezina tetutuusa mukolo, okwezina kuyina kunyumirwa. Ogendayo kunyumirwa na kuzaala n'ebisigadde bati si kutuusa mukolo nti kankikole kyo nakyo kive ku menu yange olwaleero bakive ku bintu bye nnina okukola bakive ku lisiti yange. Nedda. So buli bw'osanga ng'omwami wo ye muntu simanya mwe bankubamu kamu tanziramu, ng'akubamu kamu takuddamu bitya, ng'alina n'amaanyi. Omusajja nkubamu kamu tanziramu, ne senga omusajja owange ne bumukwata tayima, n'enkwatirire yennyini temumanyi kuweeweeta basajja.
kati olunaku lwe tujja kuba tulaba engeri gy'oweweetamu omusajja wo kubanga ekituufu kiri tosobola kubeera nga tosobola kumusikiriza naye ate nga ne bwe mutuuka mu buliri tewali kyokola kitegeerekeka. Olaba omusajja osobola okuba nga tosobola musikiriza naye nga bwe mutuuka mu buliri bw'akwatako oli wanjawulo. Kitegeeza at least obwongo bwe buli bw'obeera ng'omanyi okuweweeta omwami mu kisenge bw'obeera nga tomanyi byabweru wa kisenge kiba kiriya at least bw'otuuka mu kisenge ofuuka omusege. Nze nabaga mufuuka emisege eri babbaaba mu kisenge whereby osobola okwetiyuula, osobola okubeera nga omwetega nga yadde n'ebbali weefuula nti oli ddofe naye ng'ekisenge omukwasaganya. Omusajja asobola okubeera ng'omuyimisa nga ne bw'abeereyo ku mulimu n'alaba omuwala omulala alobooza ku ggwe wekka. Naye mu kisenge ziro bwe kituuka ku mpeeweeta nedda, bwe kituuka ku body language oba omubiri gwo nga muli mu kwezina tewali kyokola. Waliwo ebintu ebikola okunyumisa okwezina, body language, amaloboozi ge tukola, ebikolwa bye tukola, ebyo byonna bintu ebinyumisa okwezina. It's not just a matter of just kubeera awo ng'oli awo bubeezi, nedda mukwano. Okitegeera naye gwe n'obeera mu mukwano n'omuntu oba n'obeera n'omuntu mu kisenge nga tewali kyosobola kukola kituukiridde nga n'ebwaliwo ekisenge ziro kwegamba omusajja ajja kuba tanyumirwa ate naawe nga ggwe omuntu munnange oba weekaddiya oba weekotogera anti wali kye mugenda kunyumirwa mwembi. Tagenda kutuusa, togenda kunyumirwa, togenda kumutuusa. Mugenda kubeera mu mbeera just ya kubeera awo bwe mutyo. Mwefeeko bakyala naddala mu abakazi abafumbo. Mukomplaininga nnyo nti nno abakazi abasajja beenda oba omusajja wange bannange nze singa omusajja takyankwatako, singa omusajja ne bwemukwatako bw'aba nnyambye n'angamba kale kanzinayo karawundi kamu. Yes, I understand karawundi kamu kubanga tomuwa appetite kuddamu. Omusajja asobola okuzina omukazi n'awulira nga tayagala balekerawo okwezina, n'awulira nga ayagala bagiddemu bakaddemu ng'akasolo kakoye naye nga wuli akyayagala okukakako okubeera nga bagenda mu maaso n'ekikolwa ky'omukwano. Naye gwe bakyala munange mwefeeko, mulekerawo okwefeebya ate mulekerawo okulowooza nti gwe omusajja tolina ky'osobola mukolera ye eka yalina okubeera nga yeetetenkanya oba yalina okutetenkanya. Naawe ng'omuntu by'okola bizannya kinene nnyo oba bitegeeza kinene nnyo mu nsonga z'omukwano ng'oli n'ebbaawo. Mumpulidde mikwano gyange sigadde nze Senga Faith 256 Senga Faith 256 YouTube channel yaffe ogenda n'osubscribing nga n'obeera ng'otwegaseeko oba ng'ofuuse kitundu ku ffe. Mbaagala nnyo bantu bange mwebale kwekuumirako, mwebale kubeerako, mwebale munnange kubeera nga temukola ki temukoowa kubeera nga buli kenteekayo gwe n'odduka n'ojja n'ogamba bannange singa ataddeyo kaliwa n'okalaba n'osubscribing nga ggwe omupya ate ggwe omukadde n'olightinga n'okomentinga. Mbaagala nnyo bantu bange mubeere bulungi mweraba. Yeah.